Essuula esooka. Obuvunaanyizibwa bwo mu kukyusa embeera mw'oli. Ekyokwefumiitirizaako. Ebigambo bino byawandiikibwa Maya Angelou. Maya Angelou mukyalo oyo yafa mu ggwanga lya Amerika, yalwanirira nnyo eddembe ly'abaddugavu. Yagamba bw'ati: olugendo lulwo ate wekka. Osobola okutambula n'abalala naye teri akutambulira lulwo. Eyo y'essuula yaffe, gwe mutwe gw'essuula yaffe esooka. Munda mu ggwe mujjudde amaanyi n'obuyinza eby'enjawulo by'otomanyi ate by'otofaako kumanya. Naye ekisinga okwennyamiza kwe kuba nti okeera n'ogenda gy'ogenze okunoonya obuyinza awalala, newankubadde nga byonna by'oyayaanira ne by'onoonya kaakano otambula nabyo. Mu kitabo kyaffe Amaanyi g'Obuntu twagamba nti obuyinza buno bwekwese mu busobozi bwo, era ne tugamba nti obusobozi ge maanyi agatannakozesebwa, obusobozi obutannategeerekekwa, amaanyi ameekusifu, ebyo by'osobola okukola newankubadde nga tobissaako nnyo mwoyo, oba ekintu ekikufuula ow'enjawulo ky'otannamanya. Kitegeeza ki kino? Kitegeeza nti obusobozi si kyekyo ky'okoze, wabula ky'otannakola naye ng'osobola okukikola. Buli kintu kyonna kye waakakola mu bulamu bwo tebuba busobozi bwo kubanga obeera omaze okukikola, wabula ekyo ky'otonnakola naye ng'osobola okukikola bwe busobozi bwo. Era kiruma nnyo okusanga omuntu ng'olupimo lw'akozesa okwetenda essajja akozesa abantu b'alowooza nti abasinga oba abali wansi we. Kino kikosezza nnyo abantu wamu n'amawanga buli kiseera ageetunuulira nga gasinziira ku mbeera mwe gayise ne gatatunuulira embeera egoolekedde. Mu butuufu okwewaana okuzimba amaka go ku myaka 80 kisobola okuba eky'essanyu eri oyo akikoze, naye ekibuuzo, akikoledde mu budde ki? Kubanga bangi abakikola ku myaka emimpi ddala. Kale tetulina kwepimira ku abo be tulowooza nti tubasinga, wabula abo batukulembedde. Olupimo luno lukuyamba obutamalira biseera bingi mu byafaayo byo, naye ne lukuwa obuvumu okukola ennyo okuvumbula amaanyi n'obusobozi ebikwekeddwa mu ggwe nga tonnabikozesa. N'olw'ensonga eyo, obusobozi bwo kyekyo ky'olina naye nga tonnakikozesa, so nga kitudde mu ggwe munda. Ng'omukkiriza nkakasa nti Mukama Katonda yakweka obusobozi obw'enjawulo mu buli muntu yenna, si nsonga wa gy'azaalwa, obuyigirize bwe oba kikyakkiririzaamu. Singa amanya era n'ategeera ensonga eno, asobolera ddala bulungi okusitula embeera ye wamu n'ekitundu mwali. Lwaki obuyiiya bw'omuntu bulabika ng'obukoma? Ebimu ku bisinga okwewuunyisa ku Katonda kwe kuba nti mu bwesedde bw'abantu abali mu nsi tewali alina munne ky'alina. Newankubadde oyinza okusanga abantu abakola ekintu kye kimu, kyokka eky'enkizo kwe kuba nti teri abaakikola ng'omulala bw'akikola. Kino kitegeere okuva na leero. Omulabe w'okukulaakulana kwo mu bulamu bwe buwanguzi obwatuukiddwako leero n'olwajjo. Omuziziko ogw'omutawaana ennyo mu kwongera okuvumbula obusobozi bwo kwe kufuna endowooza nti otuuse era n'owulira muli nga ky'okoze kye kisinga byonna. Embeera eno etta era n'eremesa omuntu okwongera okwefumiitiriza, okuvumbula ebipya, era ekosa amaanyi g'obwongo bwaffe. Newankubadde ky'otuuseeko kikulu nnyo mu bulamu bwo okusinziira gy'ovudde nakyo, naye kiba tekimazeewo bulamu bwo. Kitegeeza waliwo bingi ebikyali munda mu ggwe. Bwe kityo abaana basaanye okuyigirizibwa ennyo okulwangawo okumatira obuntu obutonotono bwe baba batuuseeko, newankubadde okujaguza obuwanguzi kirungi. Omuntu bw'aba nga akyassa Katonda, abaana bingi by'aba akyamukweseemu era by'aba alina okuvumbula. Mu kiseera kino abantu bonna mu nsi tuli mu buwumbi nga 8 oba tukunukkiriza obuwumbi 8. Kyokka buli eyatondebwa era n'azaalibwa
yatonderwamu ye obusobozi bungi ddala era n'asindikibwa okujja ku nsi okuwaayo ekyo ekyamuweebwa eri omulembe gwe wamu n'emirembe egiddirira. Singa omuntu tavumbula nsonga eno era n'agituukiriza, aba akotogedde emigigi emirala mingi mu maaso okuganyulwa mu buvunaanyizibwa bwe oba mu buvumbuzi bwe oba mu kuyitibwa kwe. Kale singa omuntu amatira n'ekitono ekyo ky'akoze, aba tasobola kuvumbula ekyo ekisingako ekiba kimwekweseemu. Nabwe kityo si nsonga kiki kye waakakola kifaanana kitya oba kyenkana ki. Tokoowa kunoonya na kuvumbula kubanga okyalina bingi mu ggwe eby'okutegeera. Ekyama ekikusike. Weetegereze nnyo, waliwo ebintu bingi ebyekyama ebikukwatako ng'omuntu, kyokka nga tebimanyiddwa muntu yenna mulala. Kababa abazadde abakuzaala okuggyako Mukama Katonda wo eyakutonda. Waliwo ebintu bingi ebikukwatako ebikuumiddwa nga byakyama eri abantu, kubanga singa baali basobola okumanya, oba oli awo baali kukosezza oba baali kutuusizzaako obulabe oluvannyuma lw'okulaba kikyoyinza okuba. Ekintu buli muntu kyanoonya mu nsi kwe kusumululwa afune emirembe, naye okusumululwa kuno kutuukibwako oluvannyuma lw'okumanya ekyama ekikukwatako. Kino ffe kye tuyita okwezuula mu nsi, n'omanya amaanyi go wamu n'ekyo ekikufuula ow'enjawulo. Ekisumuluzo ekikutuusa ku mirembe mu nsi kumanya. Okusobola okufuna okumanya olina okutegeera amazima, kyokka amazima geekwese mu nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Ebyawandiikibwa kyebiva bigamba nti bw'olimanya amazima gali kufuula ow'eddembe. Omulabe w'omuntu asinga mu nsi si Sitaani oba ekibi ng'abasinga bwe batera okulowooza, naye obutamanya. Obutamanya bwe bukyasinza okumalawo ensi, naddala wano ku lukalu lw'abaddugavu, kubanga amazima tulwawo okwettanira okunoonya, okumanya n'okutegeera. Ebiseera bingi tuwa ensonga nnyingi lwaki ebintu bigaana, era tuwulidde abantu bangi abanenya ekintu ekiyitibwa Sitaani okubalemesanga okutuuka ku biruubirirwa byabwe mu nsi. Naye nange ntuula wansi ne neebuuza muli, ekintu kino ekiyitibwa Sitaani kye ki? Bannaffe Abazungu batambudde era mu butuufu bagenze wala nnyo. Ddala emize mingi egiri mu bantu naddala abaddugavu gambanga obutaagaliza, obulogo, emitima emibi, obukulupya, okweyagaliza, okusussa omululu, okweyagaliza okususse, obusosoze n'obutamatira. Tolabanga ddala gino gy'emiziziko egikyagaanya omwana w'omuddugavu okugenda mu maaso? Ensonga eno eviira ddala mu mpya gye tuva, ku mirimu gye tukolera wamu n'abantu be tubeera nabo. Nze ndowooza obw'olumu tuyinza okulwanyisa ekintu ekiyitibwa Sitaani nga tukyusizzaamu katono ku ngeri gye tulabamu ensi, nga tuyita mu kunoonya okumanya n'okutegeera. Singa buli muntu ayaayaanira okunoonya okutegeera n'ayambibwa okuzuula ebyama by'obulamu n'afuna amagezi gano, Sitaani ayinza kuyitawa ddala okumuwangula, anti taafune bimulwanyisa, ate naye kennyini tasobola kufuuka muziziko eri nkulaakulana ye. Tunenyezza nnyo ekintu ekiyitibwa Sitaani ne tutuuka okusuulawo obuvunaanyizibwa bwaffe okumalawo embeera ereetedde enneeyisa, endowooza n'ebikolwa byaffe. Ekyokulabirako, tumenya amateeka mu bugenderevu bwe tuvunaanibwa, olwo ne tunenya Sitaani. Tugaana okufuna okumanya n'okutegeera ku bye twagala okukola, bwe birema okuvaamu, olwo ne tunenya omulabe era ne tugenda mu kusaba n'okusiiba, naye nga bye tusabira bizze lwa butamanya. Ogenda okwetegereza nga singa tuba tufunye okutegeera, okusoomooza kwaffe kwonna okusinga obungi ne kwe tutya kuggwaawo. Tukola ebintu ebituzza emabega olw'emitima gyaffe emibi, kyokka ku nkomerero ne tunenya ekintu kino ekiyitibwa Sitaani, naye nga ddala mu mazima si kye kyakutuma okugenda okukosa omulala oba okukozesa obubi omukisa gy'olina ne gikwonoonekako ng'olaba. Abaffe, ani amanyi omuntu ono anenyezebwa bw'afaanana?
Kale obutamanya n'obutayaanira kumanya ye mulabewo asinga. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bigamba nti abantu bange basaanawo olw'okukyawa okumanya. Kyokka olw'okuba bakyawa okumanya, nange mbeegaana era tebasobola na kunkiikirira, ate era neegaana n'abaana baabwe. Obadde okimanyi nti bw'ozaala abaana n'otofaayo kuyiga bya nsi n'okunoonya okutegeera, n'abaana bo bajja kukoma ku ebyo by'obabuulira ne by'obasomesa, era banaabanga ggwe. Byonna by'omanyi leero byebyo by'owadde obudde okuyiga n'okumanya. Kino kisaanye kitegeerekeke bulungi nti ne bw'ogula ebitabo ebiyitirivu obungi, ojja kumanya ebyo byokka by'osobodde okuwa ebiseera okusoma n'okuyiga. Tusanga abantu bangi abagula ebitabo era ne bayita nabyo, naye nga tebatwalanga biseera kusoma wadde olupapula olumu basobole okumanya ebiwandiikiddwa mu bitabo ebyo. Byonna by'omanyi leero byebyo by'owadde obudde okuyiga n'okumanya. Kino kisaanye kitegeerekeke bulungi nti ne bw'ogula ebitabo ebiyitirivu obungi, ojja kumanyaako ebyo byokka by'osobodde okuwa ebiseera okusoma n'okuyiga. Kino kyefaanaanyirizaako abantu abakola mu materekero g'ebitabo agasangibwa mu zissettendekero. Bangi ku bano beenyumiriza mu mulimu gw'okukola mu bifo ebyo ebbanga eddene, naye ng'ekisinga okwennyamiza bwe butatwala biseera kusoma wadde ekitabo ekimu bwe kiti, newankubadde nga bamanyi buli kimu bwe kiri. Wano we wava enjogera y'Omuzungu okujerega omuddugavu nti bw'oyagala okubakweka amagezi gateeke mu bitabo. Obadde okimanyi nti okugula obuguzi ekitabo n'obeera nakyo nga tokisomye tofuna kubikkulirwa? Wano ebyawandiikibwa ebitukuvu kyebiva bigamba nti kubanga mwakyawa okumanya, nange mbakyawa. Kino kitegeeza okumanya kwatuweebwa era weekuli, era ggwe obutamanya kuba kusalawo okwo. Ebibuuzo bingi by'olina mu bulamu n'okusoomooza kungi okukutawaanya, ng'ebyokuddamu kwabyo byonna kuli mu bitabo bye wagula n'otereka mu nnyumba. Bwe twali tukyali mu ssomero baatugambanga nti okumanya ge maanyi. Kino si kyankomeredde kubanga osobola okuyiga era n'okakasa ekintu ekikyamu. Ebyawandiikibwa bigamba nti ekintu kyokka ekikusumulula kwe kumanya obutuufu n'obwekusifu obukulimu. Sinnalaba kintu kya bulabe mu nsi nga muntu kwekakasa kintu kikyamu. Kale okumanya tekitegeeza nti oli mugezi, kubanga kye weekakasa kisobola okuba ekikyamu. Era ebimu ku bintu ebizibu ddala ye muntu okukwata ekintu ekikyamu ate nakkiriza nti ge mazima. Ekyokulabirako, omukulembeze w'eggwanga lya Bugirimaani yali akkiriza nti abantu abalala bataali ba ggwanga lye tebaali bantu naye ebisolo. Kino kyamuleetera okutta obukadde bw'abantu. Waliwo n'abantu ku lukalu lwa Bulaaya n'okutuusa kaakano abakkiriza nti abaddugavu si bantu naye ensolo eziwedde emirimu, nga ne bwafa tegaba mawulire. Endowooza eno ye yawangaaza obuddu ku lukalu lwa Amerika ne ku lukalu lwa Bulaaya. Bino bikulaga nti osobola okukakasa ekintu ekikyamu naye ng'olaba kituufu gy'oli. Kyetuva tugamba nti tewali muntu mulala akutegeera okuggyako eyakutonda. Abalala bonna basobola okuteebereza n'okuba n'endowooza zaabwe, naye byonna bisobola okuba ebikyamu. Kyova olaba toggwangamu maanyi kubanga omuntu yenna akwogeddeko ekintu, kababe bakadde bo oba omuntu yenna omulala gukkiririzaamu, kubanga newankubadde be bakadde bo naye baazaala mubiri si mwoyo. Omuntu yekka akumanyi y'oyo atonda omwoyo ogwo. Mu nsi bw'oba oyagala okumanya ebikwata ku kintu ekikoleddwa, noonya eyakikola so si akitunda. Newankubadde akitunda asobola okubaako okumanya kwafuna ku kintu naye takitegeera ng'eyakikola. Tolina kwesigama ku muntu yenna kukubuulira ki ky'oli. Lwaki? Toyinza kwesigama ku bumanyirivu bwa muntu ku kintu
kukola kusalawo kwa nkomeredde ku bulamu bwo olw'ensonga omuntu oyo ayinza okuba nga teyeetegeerera oba tategeera oba teyategeera kintu ekyo bulungi. Okugeza olw'okuba omuntu yalunda ku nkoko ne zigaana olw'obutamanya bwe zirundibwa, tasobola oba tosobola kusinziira ku ekyo kugamba nti enkoko tezisoboka kyokka nga waliwo abazifunyeemu. Ekirala, olw'okuba ggwe obufumbo wabusobya ne bufa, toyinza kusinziira ku butamanya bwo kugamba nti n'obw'abalala tebusobola kubaawo. Oyinza okuba nga ggwe tewafaayo kuyiga na kufuna kutegeera bwe babeezaawo bufumbo, tewagoberera mateeka ga Katonda na kulagira kwe ku nsonga eyo. Amazima gonna agakwata ku kintu kyonna ekikole gasangibwa mu bwongo bw'oyo eyakikola. Kyova olaba nga buli muntu akola ekintu awandiika ebikikwatako n'abissa mu kitabo, ate n'ayongerako n'endagiriro wasangibwa singa oyagala okutegeera obulungi ebikwata ku kintu ekyo ky'aba akoze. Kyokka nga bwe twawandiika mu kitabo kyaffe Amaanyi g'Obuntu, ekkubo erikutuusa ku buwanguzi, ne tugamba nti abantu batono ddala abatwala ebiseera okusoma obuwandiike obuteekebwa ku buli kintu ekikole. Okugeza olwaleero abantu bangi abalina amasimu naye nga ku migaso gyago basobola kukozesaako ebitundu 10 ku buli 100. Mu butuufu essimu esobolera ddala okukola ebintu nkuyanja, naye okozesaako bitono kubanga tewafuna biseera kusoma kitabo kigikwatako. Ebitabo bino ebikwata ku bintu tebiwandiikibwa basuubuzi ba bintu ebyo oba abakozesa ebintu ebyo, biwandiikibwa nannyini kutonda kintu. Era ekitabo kino kye kiraga enteekateeka y'omutonzi w'ekintu ekyo eri ekintu kye ekitonde. Buli lw'ogaana okufuna okutegeera endowooza y'omutonzi w'ekintu kyonna, toyinza kukiganyulwamu bulungi. Kaakati ggwe weebuuze, wavaawa era wajja otya okutondebwa? Bw'oba oyagala okwetegeera obulungi, olina okunoonya ebikwogerako. Bino nno twabiwandiikako mu kitabo kyaffe Amaanyi g'Obuntu. Twagamba nti Katonda bwe yatutonda yalina ensonga enkulu lwaki atutonze, era ensonga eno ye yasalawo obusobozi bwe yatuteekamu okusukkuluma ku bitonde byonna ebirala. Buli muntu omutonde alimu obusobozi obwo obumusobozesa okukola ekyo kye yatonderwa okukola. Ensonga enkulu mu nsi kwe kuzuula ekyo kye watonderwa okukola ggwe kennyini, so si okulinda abalala okusalirawo ky'olina okukola. Kale obusobozi n'amaanyi g'ekintu tebisalirwawo ndowooza yo eri ekintu ekyo. Tosobola kuvuma mmotoka n'olowooza nti teetambule lwakuba ogivumye oba weerimba. Olw'okuba tokkiririza mu kintu, tekijjaawo busobozi bwa kintu ekyo. Ekyokulabirako, abantu bangi bavuga emmotoka. Bw'otunula awapimirwa emisinde gy'emmotoka, ezimu zidduka emisinde okutandikira ku 180, 200, 220 n'okweyongerayo. Kaakati emmotoka y'omuntu bw'ebanga eriko egyo emisinde, ani alina obuyinza okukubuulira emisinde gy'esobola okudduka? Tewali, okuggyako ye yagikola. Emmotoka bwe ziba tezinnateekebwa ku katale, zisooka kugezesebwa. Era bw'ogigula oba olina kugikozesa si kugigezesa. Buli ekintu lwe kiteekebwa ku katale kiba kirina obusobozi bwonna okutuukiriza ensonga eyakikozesa. Kale omuntu okuvuga emmotoka ye wansi w'emisinde gy'esobola okudduka tekikendeeza wadde okuggyawo obusobozi bwayo okuddukira ku misinde gyayo. Kyova olaba nga tosobola kwesigama ku mbeera yo ne by'oyiseemu ng'olupimo lw'obulamu. Mu ngeri y'emu, bw'osanga emmotoka ng'eteekeddwa mu galagi nga tetambula, tekikendeeza busobozi bwayo kutambula. Endowooza yonna gy'olina ku mmotoka tekikendeeza busobozi bwayo. Endowooza gy'olina ku kintu tekyusa busobozi bwa kintu ekyo kukola nga bwe kiteekwa kukola. Omuntu okuba nga takukkiririzaamu tekikendeeza wadde okuggyawo obusobozi bwo Katonda bwe yakuteekamu. Era si kirungi kuva ku mulamwa gwa bulamu bwo kubanga omuntu akwogeredde. Bajjajjaffe baalugera nti omweyogereze takusuuza kayanziko. Singa osanga omuntu ku luguudo ng'emmotoka ye edduka nnyo okusinga eyiyo
kyokka nga ze zimu kiyinza okukulowoozesa nti eyiyo esinga eyiyo olw'emisinde n'envuga ye gy'agivugamu. Naye naawe oba osobolera ddala bulungi okuvuga nga ye. Mu mirimu gyange njize nti twegomba nnyo abantu abatalina kye bakola olw'ebyo bye tulaba mu maaso gaffe. Si kirungi kukkiriza kintu mulala kyakola kukulemesa kukola gwe ky'osobola kukola. Era ezimu ku nsonga ezituwandiisa ebintu nga bino kwe kukusobozesa okwongera ku misinde egyo gy'olina. COVID-19 bwe yakuba ebyenfuna by'ensi zonna, ffenna twanyigiriziddwa era twanyigirizibwa. Naye mu zino ensi ezaffe ezikula obukuzi, gubadde mukisa naffe okwongera ku misinde tusobole okusenvula okusanga bannaffe abaatulekedda. Naye olw'okuba omwana w'omuddugavu teyekkiririzaamu, mwattu era atudde alinde omuzungu gwakkiririzaamu amulowooleze, so nga gubadde mukisa Katonda gw'atuwadde okwongeza ku misinde gyaffe, tubeeko bye twerowooleza era tubeeko bye twekolera. Nabwe kityo munda mu ggwe mulimu bingi by'osobola okukola. Tomatira mangu n'akatono k'olina, era tokkiriza ndowooza z'abalala kutangira busobozi bwo. Omanyi omwana bw'azaalibwa alina abantu basatu abaleetera obusobozi bwe okukula oba okufa. Abasooka be bazadde abamuzaala, abantu ku kyalo be bookubiri awamu n'abasomesa abamusomesa. Olw'ebizibu by'ensi, omuzadde asobola obutayamba mwana kukola bisinga by'akoze. Abantu b'ekyalo ne bamulaga obuwanvu bw'obusobozi bw'ekitundu ekyo wamu n'abantu abakirimu. Ate oluvannyuma abasomesa ne bamugamba ebisoboka n'ebitasoboka kubanga mu kiseera ekyo baba alabanga abasukkulumu. Kino kankikugambe, ne bw'aba muzaddewo, omusomesawo, omusumbawo oba omuntu yenna gw'omanyi oba gw'okkiririzaamu, takusalirangawo ekisoboka n'ekitasoboka. Oli bw'akugambanga nti tojja kusobola, mutunuulire butunuulizi omulekaawo, kubanga talina buyinza kukyusa busobozi bwo nga ggwe tomukkiriza. Kyova olaba ebiseera bingi mu kusoma omwana si yaba omunafu nti tasobola kukwata, wabula omusomesa yaba tasobola kusomesa mwana oyo kukwata. Tokkiriza muntu yenna kusalawo misinde gy'olina kudduka. Mu kitabo Amaanyi g'Obuntu mu ssuula eyogera ku busobozi bwe, twalaga nti Katonda yakweka mu ffe zaabu ow'omuwendo ennyo. Abantu b'okula nabo oba abakulabye ng'okula batera okulowooza nti bakumanyi nnyo ky'osobola okukola ne ky'otosobola. Tusanze abantu bangi abatugamba lwaki tokola nga gundi oba lwaki weetwalanga ow'enjawulo. Amazima gali nti tosobola kubanga mulala. Ekintu kyokka ky'osobola okufaanana osobola kubanga ggwe. Ebiseera bingi embeera ekwata abantu olw'okubonaabona okungi omuntu kwayitamu. Bw'afuna akatono akakyukamu alekera awo okuluubirira ekintu ekisingawo olw'okutya okudda emabega gye yava. Tewali nsonga yonna ekukugira kweyagaliza kisingawo ku ekyo ky'olina, kubanga by'okola kati si bwe busobozi bwo, naye by'otannakola mwe muli obusobozi bwo n'amaanyi ageekwese. Kirungi okusanyuka kubanga olina w'ovudde, naye tunuulira buwanvu bwa lugendo lwo mu maaso so si abo b'oyiseeko. Twenyumiriza nnyo mu buntu obutono. Kino kireetebwa okubonaabona okusukkiridde. Teweesibira mu kifo kimu olw'okuba otya okudda we wali. Noonya okumanya n'okutegeera, okozesa omukisa oguliwo kati okweyongerayo so si okulemera awo w'oli. Kirungi okujjukira nti Katonda bwe yali akutonda yeegendereza nnyo okukola ensobi, era yakutonda ng'ofaanana bw'otyo osobole okuba ekyo kyennyini kye yakutondera. Mu mbeera eno osanga bangi abaagala n'okwekyusa bafaanane bulala olw'obutaba bamativu na nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwabwe. Gwe tolaba abazungu bwe baatufuula obwongo ne batulowoozesa nti ekirungi kyonna kirina kuba kyeru, era olaba abantu abamu nga beesiiga ebintu okufumba ensusu zaabwe zitangaalemu, olwo balabibwe ng'abantu abalungi. Ekintu kino kiringa ekitono ng'okyogeddeko, naye bw'okirowoozaako kyennyamiza nnyo ate kiraga omulimu omunene ogulina okukolebwa okuddamu okutonda endowooza n'endaba y'ebintu mu bantu, naddala ffe abaddugavu. Bwe weetunuulira endabika yo, ekikula kyo n'embeera zo,
byonna byakolebwa mu bugenderevu olw'ekyo ky'olina okuba. Eky'ennaku kwe kumala ebiseera ebingi ng'ogezaako okukyusa enfaananayo olw'endowooza oba ebigambo by'abalala. Teweekyawa, watuukirira bulungi ddala okuba ekyo ky'oteekwa okuba. Olw'embeera eyo osanga bangi abeegomba okuba ng'abalala nga basikirizibwa okukola abalala bye bakola. Kino si kibi n'akamu, naye okwagala okuba ng'abalala tekisoboka. Osobola okuyigira ku muntu naye toyinza kumufaanana. Si kirungi kuba ng'omulala so ng'oli ggwe ekyo ky'oli. Gwe tunuulira abantu bangi bw'agenda okugula katugeze engoye ez'ensimbi entono nnyingi zifaanagana, ez'ebbeeyi ennene olwawo okuzisanga mu bungi. Ekisinga okwewuunyisa ye muntu agenda n'agula olugoye olw'okuba alwagadde n'alwambala kyokka n'abuuza abalala oba anyumye. Bwe bamugamba nti tanyumye olwo ng'aluggyamu. Lwaki abantu batwala endowooza y'abalala ng'ekintu ekikulu naddala eri obulamu bwabwe? Kisaanidde oyige. Abantu banjawulo era teri afaanana munne. Singa toyiga kintu kino mangu onoobanga musibe oba omuddu w'endowooza z'abalala. Ate buli lw'ogenda eri abalala bakubuulire ky'oli, tebasobola kukubuulira kisinga ku ekyo kye bali. Y'ensonga lwaki kikulu ggwe okwezuulira ky'oli. Nzikiriza nti bwe nnali sinnazaalibwa ekitabo ky'obulamu bwange kyali kyaggwa dda, era naawe bw'otyo. Toli nsobi. Ennaku zonna ez'obulamu bwo zimanyiddwa oyo yakutonda, era byonna by'olina okuba byasalibwawo nga tonnaba na kutondebwa mu lubuto lwa nnyoko. Watondebwa kuwangula, kubanga teri mubumbi abumba nsuwa ye ate oluvannyuma n'agikubamu akatuli eyiisa amazzi agagaba gateereddwamu. Era essanyu ly'omubumbi kwe kulaba ensuwa ye ng'ekola ekyo kyennyini kye yagibumbira okukola. Naawe tosobola kulemererwa, kubanga Katonda takola nsobi, naye ogaanye okukikkiriza lwakuba endowooza z'abantu abalala zisinga okukkiriza kw'olina mu oyo eyakutonda. Ndabye ng'ebintu byonna mu nsi bisoboka singa omuntu akkiriza era n'akola obutaweera ng'aluubirira ekyo ekikye. Buli ky'olina okuba mu nsi kyaggwa dda, era y'ensonga lwaki tolina kumatira n'ekyo ekitono ensi kyekubuulira. Kaabe musomesawo oba essomero lyennyini, tokkiririza mu lupimo lwa lipoota ekuweereddwa ku busobozi bwo olw'ebibuuzo by'ensi. Okusoma kw'ensi kuyinza okuleetera omuntu okulowooza nti munafu nnyo, talina ky'asobola, olw'okuba abasomesa bamugambye nti munafu talina ky'asobola. Abamu bakozesa n'ekigambo nti omwana musiru talina ky'asobola, nga basinziira ku lupimo lw'ebibuuzo eby'ensi ebimuweebwa. Ng'omuwandiisi omu bwe yagamba, toyinza kupima busobozi bwa kyennyanja ng'osinziira ku maanyi gaakyo okuwalampa omuti. Oluvannyuma lwakyo okulemererwa, kituuka ekiseera ne kikkiriza nti kyali kisiru nnyo. Kino kinnyonnyola n'ebyenjigiriza byaffe mu ggwanga, era ne kyongera okukakasa nti nabyo tebisobola kusalawo obusobozi bwa mwana. Omwana obutayita bigezo mu ssomero tekitegeeza nti munafu nnyo era talina ky'asobola, kubanga olupimo lw'ebigezo olukozeseddwa lusobola okuba nga terutunuulidde busobozi bwe. Na bwe kityo, singa omanya Katonda kye yakutegekera ne kyakulowooleza, naawe kennyini oyinza okukaluubirirwa okukikkiriza. Naye bino bikulu. Ekisooka, Katonda yakulondera mu ye nga n'ensi tennabaawo. Kino kyongera okulaga nti teyakulonda ng'ozaaliddwa oba bakadde bo lwe baasisinkana, nedda. N'ensonga lwaki bakadde bo baasisinkana lwakuba ggwe. Kale oli wa mugaso nnyo eri ensi eno wamu naffe ffenna, era buli lw'otokkiriza kikyoli naffe tukosebwa. Singa siwandiika bintu bino osobole okubisoma obimanye, okosebwa butereevu, ekitegeeza okwezuula kwaffe kwa makulu nnyo eri ensi awamu n'abantu bannaffe be tubeera nabo. Ekyokubiri, totunuulira nnyo wa gy'ova oba embeera y'abakadde bo. Katonda yakozesa bakozese ng'emmotoka okukutuusa mu nsi. Buli lw'oba olina olugendo gy'olaga, tomalira nnyo biseera ku mmotoka ekututte, kubanga omulimu gwayo kukutuusa gy'olaga
naye si kusalirawo kikyogenda kukola nakyosobola kukola gy'olaze. Ebyokukola olina bingi ebikulinze. Lekerawo okwejjusa obuvu obwo otandike okukolerera ebiseera ebiddako. Okuzaalibwa mu bwavu si musango gwo era tewakirinaamu mukono yadde, naye okuva mu nsi eno nga tolina ky'oli omusango gugwo era tewali gw'oyinza kwekwasa. Ekyokusatu, Katonda yakulonda nga n'ennyoko tannakulowoozaako. Kyetuva tukkiriza nti entuuko yaffe yagimaliriza tetunnatondebwa mu mbuto z'abannyaffe. Yatumaliriza nga tannatutandika. Kino kitegeeza tetuli kyakugezesa nedda, wabula ekintu ekituukiridde. Abantu abazuula amakulu g'obulamu bwabwe tebafuna na tulo kubanga buli kiseera baba beesunga olw'enkya. Ekyokuna, bw'omanya gy'olaga mu bulamu ne bwe bakuzibira ekkubo tokoowa, waakiri onoonye ddala naye ng'osigadde ku kiruubirirwa kyo. Twazaalibwa ne tusindikibwa ku nsi eno kubanga waaliwo obwetaavu obwalengerwa nga ggwe wekka mu mulembe ogwo alisobola okubumalirawo abantu abalala. Buli lw'olaba okuyitibwako obeera ofunye okwolesebwako mu nsi, ekintu buli muntu ky'alina. Okusoomooza kukwo okuliwo kwe kuba nti buli lw'olaba okwolesebwako kw'amaanyi nnyo nti naawe ofuna okutya olw'ebigambo ebizze bikugambibwa abalowooza nti bakumanyi nnyo. Ekyokutaano, ekintu Katonda kye yakutegekera okukola n'okuba byonna bisoboka ne bw'oba n'ensobi empitirivu z'okoze. Oluvannyuma azikozesa ng'obujulizi okukusitula. Ne bw'olemererwa emirundi gyonna era omaliriza owangudde. Ne bw'otwalibwako ebintu ebirala omaliriza okomyewo mu ekyo ye ky'ayagala. Kino kyewuunyisa akisoma nti n'omwana azaaliddwa oluvannyuma lw'omukyala okukakibwa omukwano, Katonda aba yamumanya era mudda byonna bifuuka obujulizi eri abalala n'olugero olusitula abalala. Tewali mbeera ya butanwa mu maaso ga Katonda. Buli kye tuyitamu kikuteekateeka okufuuka ekyo kyennyini ky'ayagala. Ffe yatutonda okukola emirimu gye yatuteekerateekera nga n'ensi tennabaawo. Kale na bwe kityo emirimu gyonna gye twatondebwa okukola gyategekebwa nga tonnabaawo, era okuzaalibwako kwali kugenderere mu maaso ga Katonda okusobola okutuukiriza ekyo kye yali agambye. Ensonga ey'omukaaga, ekyo ky'oli amaaso tegakirabangako, amatu tegakiwulirangako, wadde obwongo bwonna okukimanyaako. Ky'ova olaba buli ekikwogerwako tekirina makulu. Jjukiranga bulijjo nti oli wanjawulo ate ebikulimu tewali muntu yenna abirina. Oli wanjawulo nnyo era kitwala okubikkulirwa kwa njawulo nnyo omuntu okubaako ky'amanya ku ggwe. Kino tekiri ku kiki ky'oli oba wa gy'ova oba waakalemererwa emirundi emeka. Mu ggwe mulimu ekintu eky'enjawulo. Ani amanyi endowooza ya Katonda oyo asobola okumubuulira ekyokukola? Tewali. Nsanze abantu bangi abatawaana n'ensonga ez'enjawulo okuva nakati. Oteekwa okukola bino wammanga. Ekisooka, weesumulule okuva ku byafaayo ebikusibye emyaka gyonna. Omuntu takolebwa byafaayo bye, omuntu asalawo okukola ebyafaayo ebibye. Ekyokubiri, weesumulule ku njegereza ebyenjigiriza ebikulowoozesa nti bye bisalawo mu nsi. Nedda. Olw'okuba wasoma n'olemererwa era n'ogwa ebigezo tekitegeeza nti eyo yali enkomero y'obulamu bwo. Olupimo olwo lwe baakozesa ku ggwe lwali lufu. Zuula olupimo olulwo olutuufu nga weezuula osobole okukola ky'oyagala. Ekyokusatu, weesumulule ku njegereza abantu abo abalowooza nti bakutegeera nnyo. Kaabe nnyoko, kaabe kitaawo, kababe baganda bo be wakula nabo, teri muntu yenna akumanyi okuggyako oyo eyakutonda. Era nabwe ekityo tokkirizanga bigambo by'abantu bikumalamu maanyi kukuyimiriza mu lugendo lw'okkiririzaamu nti kwe kuyitibwako. Ekyokuna, weesumulule ku njegere zonna ezikusibye okubaako ky'okola, ojjukire nti Katonda kye yakutegekera weekiri era otambula nakyo. N'ekisembayo, weekutule ku miguwa gy'okulowooza nti tewasoma
bangi bakyatambulira mu bisiikirize by'ebyafaayo byabwe so si ekitangaala ky'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Yawula wakati w'abayivu n'abayigirize. Osobola okuba omuyivu nga toli muyigirize, so ate era osobola okuba omuyigirize naye nga toli muyivu. Naye okutegeera ekyo ky'omanyi ekikukwatako bwe buyigirize bwo mu nsi, era bw'obukozesa osobola okukyusa obulamu bwo n'obw'abalala. Ebbanga lyonna obadde musibe w'endowooza yo wamu n'abantu, naye okuva na kati jjukiranga nti oli kikulu nnyo okusinga okusoomooza kwonna kw'olina mu bulamu bwo. Eyo y'essuula yaffe.